Nda program ezagenda sente babazibaako bambasite kujja kukiringa na bosi man bantu balina katepa naffe yamaani Mr. Lugogo to be sawa yonna eje bata the most challenging show of all time twagala okubeera watesimerekeyo twagaana tosi nyagenda okuddawo nga tuvuddeyo mu weekend mulaba nawo twagazawo freedom city bagenda funa obuzibu bava okubeera awo abampagira nnyo nze mbagulira amakubo abadongo ne Uganda onole walai tugenda kuva mu ndongo eno wagenda kubaawo okunyolwa tugenda kudda tuyambe taata anti wulira taata tuyambe wulira kujja simotoka oliva tulikombe endagala asingawe bwenva wadda wani tuyambe yasinabba wamu livu ya mwaka gumu mugenda bonaabona n'ekidongo kyammwe bambi tuyambe tugenda kudda musange essagazi gwatweyimiridde twalisanga okujja gwatweyimiridde n'abalala bajje nedda mugambye abayimbi abakulu tuveewo n'abato bakoleki bajje abato balowooza mwe mubalemesezza olaba n'abatali bayimbi balowooza ffe tubalemesezza natali muyimbi nga baga singa si kimenko oyo singa si kimenko oyo ffe tugetukolemu nenga mwakitegedde okusasula hambadde kakiriza ensonga eyo kyali ku bizinesi kikola booti tukoze amawulire tuwadde bizinesi okumala omwaka nga mulamba omuyimbi bw'akolayo kasho twana ow'amawulire kwe kusima kwalina okuzza eri artist wentu ywane tuwadde amawulire mwaka mulamba amwagireyo n'ekyebiri ngenda sasula mazima omukulu tumaniriza abaana bafanga nga bali kujja mu maanyi ng'abawanguzi batwala ebirabo byabwe ekitegedde enyambala tematalinga nalibadde nfaanana nga bano naye ekyewuunyisa ono yebuvunaanyizibwa olwaleero kitegeeza Uganda ekyalenjinga nabe mugirabye bweri nti Uganda eriwo yadi omukulu ono yayitiddwa ng'obuvunaanyizibwa sibe kiri kitegeeza titumuyisaamu maaso tugenda kugaba ebirabo nga twekubidde ese mujulizi sibe kiri aya baawe okay DJ ndoza tugenda tandika n'omuwanguzi nsanze ntuuse leetimu nga waliwo abawangudde nga sinakola ki nga sinatuuka naye nabo basanyufu ndowooza kyekimu nabo bakitwale nti nze mbibawadde oba babikomyewo mbibaddize baliwo abawangudde nga sinatuuka waliwo omwami waswawo mwami waswa yaliwa mbikuddize bitiibwa kansoke ne waswa ndowooza nabawanguzi abalala bemanyi sibwe kiri nga bwe mwetegeka tugenda kushekina engalo nga bagentoman abula banna Uganda eno kyekijjo n'omwanguzi waffe owalera asoose bayitirivu ayo nasoose waliwo badde bagabye dda bawo bonna mukomewo omukulu tetubibala mukozingemu naye godendo bifaananyi we ndoza twesikemu katini awo kati saidi eyo ndowooza omukolo ngwesize ekitiibwa fiiti ndowooza olya byazaamu teyekubira webale kuwangula yamaani respect ye tuddeko ne Mr. Ambrose uno no wano siriwo mbukyamu sibe kiri wamma ekiri okay thank you addako
Kati zino TV na kyesitegedde ne wakubadde nange nengaali mu company. Decoder ziba za kugula Zino ziri inbuilt. ziri inbuilt, yeah? Smart TV. Smart TV. Beba soso zifuna mu Uganda wano. Si kibi okwebuuza gwe ng'olaba TV Mazima. naye onoogisobola ng'ezitoyeemu ani agenda ogikuteera ku kisenge. Okay Mumbejja, thank you. Omukulu. Fiti era ya respect bakuyitanisebo walulya Hamim mwebale kuwangula okubira ekiboga. Okay, webale kulaba jo TV yaffe. Yaman, respect. Mr. Robert oviriddewa Sekanyonyi Mityana. Okay, bawe. Brand new. Ndowooza mutwesiga ne bwe tetusumuludde. Tusumulula oba mutwesiga? Totwesiga. Aya, olw'omuwanguzi atwesiga kati ate gwe omulabi. Aya, respect. Assalamu alaikum. Brand new. Yetuuse ku muntu gwekikwatako. Ne kampani endala mutandika okukoppanga abazaamu. Ensi ffenna etumala. Si bwe kiri? Buli awangudde afunye. Buli omu afunye kyadde asuubira ng'azze wano eno. Nange nkisuubidde oba nange nkifunye kinadde nkola ki? Kinabadde nsuubidde ya. Respect, happy new year. Mwebale kulaba Azam. Naffe tuwagira ndowooza okutwalira wamu. Mbanze mbatadde wamu and house at large. Yamuka TV, tugenda kukolagana mpola mpola. Nkolagana ejatandika mpola mpola mu ngeri eri. Si bwe kiri? Kati manager mulabyeko, si omulabyeko ngenda vano nga muguziza ndoza table. Nawe olaba kigwanidde. Agigule. Kigwanidde. Muyite oba mulumbise. Muyite. Tugenda kuba obugalo bw'amaanyi nga tuwaniriza CEO wa Azam TV. Omukulu Dennis Kalikwandi. Sebo, tukwaniriza Sebo. Akayimba ko kajja. Tekayo nawo olwimbo. Kajja bagagabanyika mangu. Mbadde ekyusizaawo. Why me? Baby you, love you. Kati kwata mpola munyonyole mukama wange nzigola bandi musajja munaku ensi yonna emmanyi. Naye jasiro okusaba kwa bangi bavuddeyo ne bagamba ali tegekereyo kasho munaku zino ntini osobola okulagako bali abalowooza nti basookawo anti nno era basookawo busoozi. Okitegedde kati nange nfunye omukwano omupya ogusoosi ne guntuusa wano ne nfunawo ate ogusembayo. Mweri engeri eri nti n'omusajja gy'alaga yasanga abasajja banne. Yaman, bossman to the world. You to public demand. Alien skin tujatambula naye era tujamuwagira kukakasa nti Azam ejabeerayo ne meza tali emu babbi netujja kuwa Ate nasayogera. Yaman, respect. Ndowooza ne bwe tudde ewaka namusooke mukwireko obugalo bw'amaanyi. Si kyangu osanga omwami bw'ati nga CEO. Si kyangu muweerere n'abaana.